embeera nga bwetambudde leero ebadde bato iPhone ne Nokia. Bagamba nti iPhone yesimu esinga okuba oba Pro Max ekoze etya leero. Press conference nga bwetambudde etambudde bulungi nnyo, bonna ne bajja ne bayisaamu nga isobodde okuba ate nga kitambula. Omukyala gwe bayita Sheebah abadde ayina ebbugumu naye mu kuddamu ebibuuzo wano bimulazeeko nti ate amaanyi gabadde matonotono. Sindi agambye Sheebah mbu Sheebah talina mpisa. Sheebah n'agamba Sindi mbu naawe tosobola kuba ku Serena nejjula. Ebigambo bibadde bingi nnyo. Olaba press conference badde tennaggwa we babuuzizza Sheebah ebibuuzo bingi nnyo kwe kudduka ku stage n'abagamba mu nsanga ekkololo. Ekitegeeza mu gusooka Sindi aguwangudde. Kati gwe omuwagizi owagirane owagira adduse mu press conference oba owagira Nokia. Nokia ebadde bold ebadde solid nnyo ng'eyogeza confident. Kati soko ngambe gwe owagirane Sindi Sheebah. Abani Sabula webala okuweereza ssebo. Ssebo onaabeera paatu muddaano ndi wano Ssunga lwako ni mukona. Nze Abani nze Sindi sibumanyi mu bayimbi ba Uganda, nze manyi Sheebah kubanga Sheebah yalina hits zonna ziri mu ggwanga ssebo. Nze munnaluweero paatu ndi Ssunga lwako ni mukona Saalongo Tamukola. Kale ssebo Sseruganda abawagizi kabaŋŋambe Nokia eba ne zi apps nnyingi naye oba eweddeko muliro naye sooka oŋŋambe. Hello Ssebo Sebo bali kuweereza. Sseruganda Amannya nze Kalema Bone nebeera wano Kamenya Miggo mu Lwengo. Nsiraba nnyinza kuva ku Sheebah gwe tumanyi ng'omuyimbi nze Master Bone Kamenya Miggo wano Sebo. Kale Ssebo tuli mu kooti y'abantu kabatubuulire. Abalike Ogamba bali kuweereza Sebo. Ssebo Resekite defune ddimu ku mwalo naye ze kyembadde ngamba oyo Sindi akakkane ndi tiimu Sheebah. Sseruganda ogamba bali kuweereza. Ssebo Onaivan ekyamuka abangi bamanyi Ivan ekalangala. Abani kulikayo abantu bonna abaali mu kijjo bakulikireyo ddala. Ssebo Ezaze kiraga Ivan ekyamuka mesa. Ssebo hello Ssebo hello Ssebo Ssebo Sindi kale Ssebo ye mukulu oyo gwe bayita Mikalo Vincent atutegeezezza mbu ye Sseruganda ogamba otya? Ne bulungi Abanike. Ssebo Nze promoter Kampala Ceremony ku event. Abanike okuva ku makya following ekintu kino naye amazima gali nti yadde tudduse ku stage. Ni tiimu Sheebah twakubasha ennaku bbiri nga tetuyingirira ssente za waggulu naye akikola alabe. Nze ndi tiimu Sheebah promoter Kampala. Ssebo agamba Ize money kalwe. Tiimu Sheebah. Egali ya Sheebah. Ssebo Abanike ogamba otya? Ya Abanike Stede ate nabeera gye Serinya tiimu Sheebah buyaga yona. Ssebo ogamba otya? Oli tiimu ki? Tiimu Sindi.